Ennaku zoba tukolera ebyangu ebiina obugwa extension nti osobola okukola bwoti. So oba olunaku olwa general cleaning, the day nomanya nti olunaku I'm going to be shaving, ngenda kukwata empale zange zonna wadde zitukula kwolwo nzisookingeko kokko, then nzooze nzaanikeko kaawali omusana. Kyogamba ne bana abali toyanika mpale zo wabweru we bazirabira, naye ziteekeyo kubanga omusana gulinga paasi gwatalina paasi. Anti bw'ozaanika katugeze oyanika wansi, bw'oyanika wansi nga tewali bisolo bigenda zizanyirako zisikaasika na baana. Bw'eba waya no bw'oba ozitadde ku waya, kwata otekeko empale, then okwate kaleesu oba akatimba, buno butimba nga mubisa ebintu, okabikke kungulu, then otekeko pegi paka buli kwakapale we kali nti empewo ne bwefuuwa akatimba tekabuukako zigendeko omusana. N'obwokikola nga bw'onoogamba nti kankikoleyo oluvannyuma lwa wiikisi 3 2 oba mwezi,